Yiteko. Thank you so much for subscribing and keeping up with us. My name is Waswa Emmanuel, Trust Media Uganda. At the same time, Waswa Emma YouTube channel. Thank you so much for following us and keeping up with us. You are proudly powered by Biv Organic Access Building and Brand Shoppers Uganda. Biv Organic for your health matters and Brand Shoppers for issues concerning your designings, clothing for all kids and women. You can go to Kabalagala. So all the contacts are there. For this case, I'm very happy. What brought me here is to introduce to you our new bike. One of the most expensive bikes you have around town. It's a new baby inside. This bike was given to me by my cameraman, Ddigi. They work together hand in hand with my sister called Ajirina. Nibagamat, man, you guys, Emma, you need to get a very nice bike. Yeah, you have to get a very nice bike. That is the Forza M08. Obajonzo kuita Forza M8. Yeah, it's one of the latest of its kind. Kamalo kujako helmet eno tusoke tulabe kiddako. Njibanyonyole bwefaanana musolo kubanga ate mugitegeera Ddigi ey'omutawaana ennyo y'ebbeeyi essaawa zino eyogeza abantu obwama. You know, first and foremost, they told me that they purchased this motorbike at almost 10 million shillings. Eza Uganda. Ene mamotoka namba. Kadi abavuga bufani sibategeera kyemera muliko. This is a full vehicle on its own. So Forza 8 mu bwangu ennyo Ddigi eno gye bampadde gye tambulirawo kunoonyeza content. First and foremost, it's a cross country Ddigi. Cross country, bengamba cross country mbategeeza pichipichi esobola okutambula okuva northern Uganda mpaka mu southern kikisooka kya byonna. What makes it powerful is it's a very comfortable ride. Very comfortable. Tula ku Ddigi eno either amagulu n'ogassa wano wentudde bwoti bw'ogaagala oba n'ogassa eno n'ogakwata bwoti wano. Ekyokubiri ekigiisa cross country Ddigi erina horsepowers oba cc 205. Bwe njogera ku cc 205 mba ntegeeza Ddigi ezimu kusinga okudduka emisinde. Speed limit ya akalimi kaako ebala aka digital nebala n'ekisaawa okitegedde bulungi nnyo. In fact kansoke nkikumemu katono kyenjogerako mbenga mukiraba wano. Kansoke njikolezeemu konsoke nji starting emono kati nnyo bas julide. So wanekoledde bw'ogikoleza erina ebintu bino wamange n'essaawa eringa ya motoka. You can see here we are seeing 160 ne wali digital wali babadde speed limit ni wano speed limits. Acceleration gemanyi kweddukira. Eno essaawa endala eraga amafuta g'oba onywedde n'okubuguma kwayo. Eno Ddigi eringa ze bayita smartphone wazi muyita smart Ddigi. Okitegedde bulungi nnyo. Ekimu ku bigifuula ey'omutawaana ebirala bisaagala weerabire kamosooka njizikizeemu kalono omujjuliddemu ng'eyaka. Mujjuliddemu ng'eyaka. Ekimu ku bigifuula ey'omutawaana Ddigi eno eyina double gears. That is a manual acceleration and the automatic acceleration gearing eyo. Kubanga teina crash wolinya, teina ote wobo kwate ku gear no kaliro brake ya gear 7. Amanya emotoka ezisinga obungi zibaza gear 5 ku mukaaga. So Ddigi webanga ya gear 7 eba ndala 7 gears. Okitegedde bulungi okitegeze edduka n'esinga n'emotoka emisinde. So Ddigi eno gye twogerako still erina modes ez'enjawulo. Kuliko driving mode ng'ovugira automatic. Bw'oba oyagala kuyisa kati kufaafagana muntu bano banvuga basi nga toyagala akuleke ogizabuza mu gye bayita sport mode. Awo kasonyige pesa la sport mode omuntu oba ogenda kumutamu omuntu essaawa zino okitegedde bulungi nnyo. Then driving mode ogivugira automatic.
kati waliwo agamba nti sivuga Ddigi automatic awo navaawo nvuga manio biki kati nga baagala okulinnya ngemukuba Ddigi ezisinga obungi like zino zemuvuga boxer bajaji simanya Honda zino esigadde zamwe zemmanye za bulijjo ziba ne gear wano ewa ne babule eki wano ngalo gear kitegeeza olinya clutch nga bw'ogira naye eno gear za mapeesa anti ogalaba mapeesa wano kitegeeza gwayagala ovugira mu manio buli wovuga ngo nyonyige pesa buli wovuga ngo nyige pesa buli wovuga ngo nyige ki epesa ngikyo kitambula okitegedde bulungi so mods ezigiriko okubanga esobola okuddukira mu manio ngiddukira ne mu automatic kigifuula okubanga teyina motoka eyinza gireka mu misinde okategedde bulungi nnyo era trip gyengenda okusooka okugisaako ye kyankwanzi kyankwanzi nga ngenda okusinka n'abalongo baffe oba kitegedde bulungi nnyo eyo mugenda jjulira ng'ebaluka ng'etulika n'okutulika so Ddigi eno awo eri very comfortable eringa motoka kati amaanyi g'omugawulidde 32 kilometers zovuga ng'oyiyeemu amafuta oba kitegedde bulungi nnyo so specifications muzirabye amaanyi mangi nnyo ekyokubiri this is a very modern Ddigi very modern M4 8 erina bino wammanga ezimu ku Ddigi ezitandika ne remote okitegedde bulungi nnyo bw'oba toyina remote yaayo gye nkutteko wano tosobola kugitandika kyekisooka kya byonna bagitandika na remote bw'omala ng'oteekamu remote ng'ogirookinga ng'okwata switch wano ng'ossaamu katugezeseemu muyinza okugamba nti ali mu kwepanka bwepansi omala okunyiga gundi mala okwaka bulungi nnyo n'okwata n'onyiga epeesa n'osisaamu nekolererawo sikusamba sikusamba okitegedde bulungi nnyo eba erina okwakirawo nemudda kukiddako so aweto bwe tuli nga twogera ku kya Ddigi kyekyo kino just emergency then Ddigi gye njogerako emu kugifuula cross country safari tour kutambulirako one erina zero okusizino wammanga eno sefu gye nziguddewo this safe ya yosinga bw'obikulano munda mwoteeka ebintu byonga amasimu mwoteeka ebintu byonga radio ebyangungu gadgets zo ziteeka wano nga bw'ovuga oyinza okulengera nga muno mulimu akayiso n'obuuza kano kaaki kana akayiso kandongo singa tebadde copyright mbadde ngenda gibakubiramu wano kayiso kaba kandongo kano nguliko gy'oteekamu wano connectinga buconnectinzi omuziki ne gukaaba negenda ng'ekwajja bukwajja zino speaker zaayo zino za waterproof okitegera bulungi nnyo negenda ng'ekwajja byemu kugifuula ey'enjawulo ebanga motoka then bw'ovaawo wano oteekawo gadgets zo z'oboyagala ez'enjawulo buli kimu ky'oba olina si kubeera ng'ovuga nga bw'obonaabona wabula byoyagala obisabusa wano n'otambula n'ogenda ku kirala that is it so bwe tuba tuvudde awo still on this same Ddigi gye tugeza okuba nga tunyonyolako Ddigi yaffe gye twafunye omukulu w'Eddiga Wycliffe yandeetedde ne sister wange Ddigi eno ya migugu ojabuze wano ng'onyiga wano we bati bw'obikkula eno entebe ekolanga buutu andi ndowooza olengera ensawo kamera buli kimu oteeka muno era n'ogiseesa n'oddayo okwata bulungi ebintu by'omuno n'ogamba nti owaye kantereeze bulungi nnyo ensawo yange n'opaakinga ebintu byo buli kimu kyoyagadde short stands eza kamera nga zino ng'eza fentini okwata bukwasi ng'ozisonseka muno ng'okwata kintu ng'oggalawo bw'omala okugiggalawo kasita ogirokingisa remote tasobola kugiggula wano okujyawo ng'agimenye bumenya ekyo ky'oba omanya kati emikugu gyo gyonna kuweeka nsawo biki ebyo oba bimaze ng'obitereeza so omwana agenda juzi mu gurupu n'agiraba n'aŋŋamba Emma eno Ddigi bagiyita nkazi yaŋŋamba eriko akabina bagiyita Ddigi bigula kituufu eriko akabina era n'akazi beesinga akabina eno gyolaba okitegedde bulungi nnyo bagiyita Ddigi bigula so then ekirala waliwo ekyenjawulo kyerina bwe tugenda mu maaso ku design yayo giraba bagiwunda eringa kisodde oba gy'oyinza okuyita monster okitegera bulungi nnyo eringa kisodde njagala omwana asooka gikuba eshoti ogirabe erina amaaso galinga ga kikere okitegera essa n'okussa zino Ddigi ezikolebwa service ng'ey'emmotoka wano wansi zi radiator mweziri buli kimu system y'emmotoka bweri wano oba okitegera bulungi Ddigi ya ntonde eno gyolaba nga bw'okiwulira etondebwa Katono ng'ezikira wiru muziraba guno omupiira ogumu nagulamuza nga gwa $328 omupiira gwa picha eno emotoka esinga obungi zemuvuga nga zinnuuba emipiira gyezo gya $22 gati guno omupiira ogumu
Emipiira gino ebiri ogwe bagano ogwe maaso gugulira emipiira gya nuwa gyonna ekigendako n'ogenda nga weeyagala okitegeera bulungi nnyo nenjigulira ebigyetaagisizaako ebigendako byebyo kati so Ddigi gye twogerako yeeno amaanyi geego kati tugenda okuddako kwe kugivuga mugiwulire kadde nekiranyire kineera bagamba ku Ddigi kuno amatala gaagono galaba gaakafuulu galinga gamotoka kitegeeza bano abaziroole simanyanga bakkubamu talina wayinza kuwangulira agikubamu neno gimukubamu kinasiza okujagalako gyemisinde nabadde nva ebusiika bulaadi wange nensabula eggaali nga ngoba nabavuga zi genius cross country genius manyogera ku V8 naye nga muli mabega nti ekyanzijemu kyabadde kimu kutya mpewo kutya mpewo natidde empewo okungoba ekigo neŋŋamba ekyo kyerina gyokoma okudduka gyekoma okuconcentratinga wansi buli lwagivuga ennyo emisinde econcentratinga buconcentratinzi neyongera kukumira ku ttaka neyongera okuba nga edduka nekwa performance ennungi so Ddigi eno kyekigifuula ekyenjawulo then ekirala erina stands bbiri erina stand eneemu kana akatono okitegera kana akatini kasooka sabweti ngezikira teyinza kwanga gyekali then era nje beta double stand gyosimbise amagulu olwoyinza okuwumbuza nti Emma eno Ddigi ng'ezitowa ogiyimiriza otya nga wasaze ogiyimiriza nyangu nnyo bw'oba osaze okujja ku stand tetwala budde bungi okugijjako nja kugibagirako mugirabe engeri gye bakikwasaganyaamu kati ebyokudduka byo temubiteesaako ebisigalidde ekyenjalo kiri kimu kyokka kunkuba nti banga omulala yina nti ejja kunkuba naye if it starts to run bwe giba misinde nti kudduka misinde la hawula emisinde gyo giba gya ddala so nolwekyo nebaza tiimu yange for the good motorbike they gave to me you know nonya blogger Ajirina omubuuze nonya Ajirina omugambe ogirina bweti okitegedde wale motoka esaimira Ddigi eno weyimiridde nkubulira mazima wale basajja bange abalina emotoka ebikadde tebiyimira Ddigi eno weyimiridde mbabulira mazima okitegedde bulungi so nolwekyo this is it abaali tebataaku kitegeera eno tetwafunye miya Ddigi twafunye smartphone Ddigi connectinga ne smartphone yange ekitegeeza kyogera gikola kyonna ku smartphone makiraba okitegedde bulungi nnyo so nolwekyo Ddigi gye tuliko eno manual and automatic cross acceleration eduka temanyiyo kirala kakati njagala kameramani wange ogenda kweteeka naleko soka njibavugiremu wano then ekirala ekyusa amaloboozi bw'oba oyagala kuvuga bya mpola waliwo switch eri wano yeto ekyo tukikolamu soke tugiwulire kati wano ebevuga bya mirembe ebetokota bya mirembe wano nga bweri bwe bati ebetokota bya mirembe nga tena buzibu bwonna kati bw'oba oyagala oyongera ogireekanyaamu onyola bunyozi switch eno bwe bati n'ogyambusa bwebaha bw'oba oyagala ereekaane ozika switch ako ne kadda waggulu kati omala ogikwatamu nedda waggulu n'olyoka oginyoolamu n'ekyusaamu ogiregedde eba ejja kudduka emisinde naawe otye so bwekityo bwe kiri kale nno kasooke njize wansi mu position kasooke njize wansi kati si ekyokutambula very comfortable etuuza omuntu omu wano ku mutto omutto guno baguzima gulimu ebigulumu gwavuga otuula wansi gwoweese n'atuula eno kitegeeza oba oyina bamuwala oba musajja oba ani kyonna kyoba otadde yabeera comfortable kuliko ne keweesigamako tosobola kuserengeta mbu ogwire omuntu kuliko kino ekifunvu kikwata n'okusigala ng'oli waggulu ebisigadde bino bimuwulira byuma then ebipapula byazo then en acceleration kyekyo kakati awo tugwe tugivugemu tugiwuliremu tugivuge ffenna si ekyomikirivu katujambale
tuyiteko. Chimala.